bannange bonna Allah be yali ajjuludde tebyaggwa twawula muteeko bali muteeko gwakusatu fe tukyali ku gwakubiri bye bino bye tubanyumiza ebiri mu muteeko ogwokusatu buli muntu byatayinza kukkiriza kati ate oba mulamu era ye mwana oli mu lubuto omuga nti sebo ojja kulomere n'ebirevu kati ani leka naawe ampuliriza essaawa yonna Allah akutwala ku bulamu omutendera ogwokusatu be yasaasira Allah mutendera guno gwe tulimu ogw'edduniya ne baba basiraamu balungi Allah abasinkanya ne bannaabwe era buli gwe tuziika nga badde musiraamu ddala banne bamwaniriza Sulaiman salaamu alaikum mukabuli gye tumuziise bane katwe waffe nti akatwa alhamdulillah bane imaamu nti era yakyali imaamu waffe bane omwazinyi nti yeyawasa muwala wange kinti Joweeriya bannange jo yakuladda ayina abaana basatu banaye kamadi yeyansooka okufa omwaka gumu emabega nga tetumulabanga buli gwe batalabye nga bamanya nti oyo yakutte ludda luli kyenjagaddemu bulamu muteeko birimbisize wano bikakasize wano gye tulaga lagajjala gayaala weefeeko tugenda ennaku byonna lwaki ebirowoozo abasinga tubitadde ku bye tugenda kuleka musajja nakola nnyo famire yembu agijje mu muzigo awalla ne bwanzijulula kasitamba nga mbazimbidde tozimbye gyolaga ofa kuzimbira bano soko zimbe gyolaga then olyoka otunulire bano nno basigadde mu muzigo omuzigo ne woolaga awatufu okutegeka buwa mwana nge naffe abazze okuzikera osaasira namwandu kati natulidde namwandu wa zaidi nankwasa ennaku abaana basatu ali lubuto takola mu muzigo kamadi ye gyagenze ogenze gyosoose okuba toki nga yagenze mukalina kati olyokodde ku baana bali mu muzigo wekwatirwa ekisampuliriza bano boolaba basigadde mu muzigo gye basigadde eriyo bakitaabwe abato eriyo mikwano gyo eriyo eŋŋanda zo basigadde nno na mumasanyalaze gyolaze enzikiza kanyigo bugumu n'otubagira nnyo okutegekera bano n'otetegekera please tegeka ekinnya kyo faayo nnyo siriikirira ebbanga lyo lyonna osika akawungeezi ke bali kubika imaamu lwaliyimirira wana atuga nti abange inna lillahi wa inna ilaihi rajiun haruna afudde allahu akbar oba oyinza okusikira ekifaananyi kyabasiraamu abazze bawumbye emikono nga bamaze okusala ishai bazze okubuuza ku bafiiriddwa bannaye salaamu alaikum nga mitawaana kuziika kuwaawa kyekiddako mukwano gwo yennyini ekyo yakibuuza bane emmedi tugenda muziikawa ngowe masaka bisere bimeka bampandiike allahu akbar ku duniya tekukulimu nno bano bayaye betuwangala nabo yahe bakulimba teri akabira mufu bwe babaayo batono ddala buli gwolaba atonyeza ezziga abaako n'ebirungi byabadde n'omufu birungi biri bye bimukaabya mukyala akaba sukaali sereza ennyumba nga gwolinga eryaguze poloti wagenze muyiika sereza ennyumba ngenda zijja nga n'omwana ku mpagi we yeesigamye fiizi nga n'abazira kiseera bonna bali ku lumu mugenda kukola mutya simaina bannange mungu yatutondera okufa tusaasire mugenzi okusooka ani gwe gwe wali olabye nga ye okusiriikirirako omukyala omwami ezziga eritonya ng'asse ekifaananyi kya kabbuli bbaawe gy'alaze mukyala wange agenda kukola atya mu kinnya ekyo adde mwegayirira okusaala nga yalutalo kimuwangaaza akadde ako ng'ali ku wakiri walla amulajanira nnyo wakiri walla nsaba osonyiwe mukyala wange omwanguyiza embeera fe abasinga ebirowoozo bibakuba mukazi andekedde abaana abato oba ngenda bakola ntya nze gakaba baana allahu akbar omukyala yenna alla gwajjululira bba bonookinoonya maiti nga tugireesa awaka tusibyewo olugoye mukyala atuula mitwetwe wa maiti oyesibira ekigoye kye n'akatambaala ke bwafeesa mitwetwe wa maiti saidi ya mutwe kino kyekibatuuzaawo awo waliwo emikolo emiganda egy'ebyobuwangwa gyoteekwa okumaliraawo abaako byazizisa omufu awo webagemera omuzimu kati gukaabe no bwe gukuvumula tonzungirako kati oyo aba akaaba ani gwe bayinza okukubagiza 10 ddala n'atamanya ani agimukubagiza mama Zahara nga kitalo nakwate 10 n'alimu naye nasaategedde azimpadde ekitalo nnyo munnange
Tibo agenda nakuba mutwe waka musajja ne ankubagize emitwalo egi. Antuli balina omutima. Programu eddaka mu bambirowoozo enaakaaba abala sidda mbatukyezimba tubonyebonye nnyo neyisima sibaddamu abo nga n'omwami naye yembeera sidda mbakazi bampi ajati abadde ayomba sibaddamu nange kampase ku mweru eno bwakaaba. Please eziga ettuufu liryo siriikirirowoze kawungeezi kootogenda kuddamu kulabikako nga tewagenze mu kyalo ne ku mulimu toliiwo mba nawasa mukyalawo mwetuli gwotudde naye kati imaamu nkyala gwagenda okwetawulako bamulekwa tetulina fees bamulekwa kimambu watule ekikazi nange naye hajati simanyi wafumbirwa nti programu imaamu yagenda okuwasa mukyalawo ate nga tajja kukulinda kuba si nsobi katukulinda okomewo tegeka gyolaga mpuliriza lowooza nnyo kufaako tebagenda kunoonyeza ku mulimu nga nagenda okusikira edduuka lyo mukwano gwo yabikira landiroodi atugeredde ismalla mututte abikira landiroodi tavaawo nga amaze okubika ye wano obadde omubanja otya yaguno ogwokumi yagusasula ngaakwate abadde asasula mmeka nti 4 aleka asasudde emyezi 3 tetunnakuziika namanya nti kati ekyo kiwedde. Please weerumirirwe ffe mikwano gy'abantu gifundiikirira mu bitiyo nankumbi jabberi tayinza butaziika ku zaidi ng'ensonga ayinegi abadde mukwano gwe nnyo bawo yagenda okukkayo mukyala gwampuliriza. Faayo nnyo eddiini eno yakusoma, faayo nnyo obusiraamu bwo bwakusoma naddala ebikwatagana ku la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Nsinga kakasa nti obudde ntero buyisaamu sijja kukowa kwetonda gwennyigiriza wenna nsaba onsonyiwe ekisemberayo ddala wenna ayina gye wali olaze. Abantu baba n'ebizibu wenna ayina gye wali olaze mulimu ye yali ensonga bwali bulwadde yali ensonga bufumbo lwe lunaku lwe wava mu busiraamu nziramu tuyina teri ajja kwatulira ekyo kimanyi. Sheekhe wenna mpuliriza oyina gye wali olaze lyali komera bamutwali tuvuddeko mu makomera nomala kunaaba bombo engoye moviridde mukomera ezo nozirekaawo ezo tezingira mu nnyumba okunaaba kwe bombo engoye ezo zirekaawo bwetuba mukyalo waliwo n'okubuuka ekitooke kyagonja embeera yenna gwe yali etuuseeko lwe lunaku lwe wava mu busiraamu. Kati weetaaga kudde okunyikiza la ilaha illallah yokkomawo byonna wasigala osaala era gwe munda owulira oli musiraamu naye ekituufu toba musiraamu kuba busiraamu ekigambo la ilaha illallah kiina ebikituusisa nga bwe kiina ebikyonoona. Kati asaana omusiraamu kuba mugezi nnyo saidi zombi azitunuulire biki ebitegeeza obutuufu bwa la ilaha illallah na biki ebigyonoona kuba ebigyonoona bimujja bujja mu busiraamu. Ddayo weekuba mutima mpuliriza by'oyina wansi w'ekitanda by'oyina wansi w'omudaala by'oyina mu waleti obijjemu okakase nti yakutonda Allah tabaraka wa taala mugambe nti Allah bino mbijjeemu ku lulwo. Nsaba Allah ow'ekitiibwa okusookera ddala onsonyiwe omalire obwetaavu bwange bwonna ebbanga lyo lyonna nyweza istighfar wangala ng'olajanira Allah kusonyiwa ajja kusonyiwa. Bino bye bizimu tuwangalira nemba imaamu gyebiri nemba sheekhe gyebiri nyina gwe mmanyi nga yembeera kwawangalira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid.